King Saha. Export TV to the world. Oli ku Export TV ku mutimbagana amannya omwana soda twakoze ne Abe. Olunaku lwaleero omuyimbi King Sheebah asisinkanye King Saha. Twatandikidde mu saluuni e Makindye ne bamupepetanga bw'olengera awo nga twolekera. Olunaku lubadde lwa Hiddi gabadde manzaali bakadde baffe Abayisiraamu mwenna mukulikeeyo mwebale kwejovaana. Olwaleero tulukwatidde wa King Saha ne Sheebah yanyumye mazima. Genda mu comment section commentinga we bitu byatandise ntuka twolekera. Twakoze ne bakadde baffe aba El Shaddai Money Service International batambuza akasente oketolooza ensi yonna beekwateko ensonga zitambule malidaadi saana. Ennamba zaabwe ziri awo wansi. Soka soba inbox nga bagambe njagala byakabi bagenda kuba bakutendikira ssente gwali South Africa bakusasulira ennyumba ng'oyagala weereza landlord yaka masannyalaze buli kimu batambuza ssente zijje South Africa ne bazeetaana eno mu Uganda. Ate gwagala oggula ettaka njagala kutunda ettaka lirina ebizibu simanyi kuliko nkaayano oyagala funa kyapa weekwate aba Infotrust Property Consultants basangibwa mu kibuga Ntinda. Ennamba zaabwe nazo ziri awo wammanga nabo beekwate mukole malidaadi saana. Balina ne kye baayise ekyabakadaama nga bo savinga nabo akasente ne kawezaayo omwaka mulamba baba bakuteeramu amagoba so bakadaama mwenna mudduke. King Sheebah nga yakawangula empaka za female artist of the year ku TikTok ayongedde okulumya ex we omukunja atasera anti kati level erabika yalinye n'emmotoka avuga nga bw'olengera wansi awo ayita n'abanene. Twasose mulaba ku mbiro ng'ali ne bazambaali kati wuuyo ayolekedde wa King Saha president wa Wuma wekanye. Baby sembeza tira tutandika sembeza Wachimi King Sheebah tutandika emunduke tokote ratata sasi muche Nyabo naye jebaleko nenda kuwa King Saha mbuzayo yowa ogenda mu maaso awo n'otuukaawo n'owetawo n'odda eri bwoti olengera ennyumba eri ekizimbe kiri eri weewo wennyini awo. King Saha. Wechange Baby sembeza tira tutandika sembeza Wachimi King Sheebah tutandika emunduke tokote ratata sasi muchemba kwata taketize nkuba Sheebah nywera omukunja zefunye gwe nesibako nawe funayo
wetungako ebyalavu byakwesibako teka esonyi ku bbali positinga omuntu katubesibeko wate tunakola ki ebyalavu byakwesibako teka esonyi ku bbali positinga omuntu kwagala n'omutakiraba oba olinze mmale kweyambula ewaka bantuma ggwe n'empewo zaagala ggwe mu mutima wanteekamu ki nampulira ebisokoola wano kati kankutimbe buli mukutuka kutimbe nze nfunye gwe nisibako naawe funayo gwe wetungako ebyalavu byakwesibako teka esonyi ku bbali positinga omuntu katubesibeko wate tunakola ki ebyalavu byakwesibako teka esonyi ku bbali positinga omuntu anaye mwekaza genda mu maaso tokowa nsindikira sigino nange ninayo nkuba ambadala negumya lwakuba nsirika mabebisala pulesa olaba osumuludde amapesa ogusota gugudde kukubajja zingako ebintu bye mabebebebebesibako naawe funayo gwe wetungako ebyalavu byakwesibako teka esonyi ku bbali positinga omuntu katubesibeko wate tunakola ki ebyalavu byakwesibako teka esonyi ku bbali positinga omuntu Sheebah webalekaawo bakulese ku lusaniya wekka naye olabika bakwongera olulala kale soda mwana gwe kunyigidde bandikongeddeyo olulala nemmere King Sheebah omulimu ogutwaziye waliddeko nadduka eri nanaabe engalo nandekako kati bagamba gwe nti gwagiridde wekka ogitwazizza nno eri wekka ogimalewo muwomi wa piraawo obuulira King Sheebah ng'olonda emu empeke kuŋŋaanyiza ddala ng'omusiraamu bw'akikola ddawali onyweza ekibatu okubeeyo ekibatu olekaako eyo newaffe tetuleka mmere netooke ng'olisenda lyo toliryagala toli mukyala muganda waba omakuse okugijayo engalo ffe tumale okulaga omutima n'akataako wayise nesimpokiira kyekiriwo siina kye ŋŋamba ŋŋanja kuba nekimba engeri gyantwala mu nyiza n'obutasangawo olwa sipiidi akyaliko olwala sipiidi omuyimbi King Sheebah bw'atyo bw'alabise ng'ali ku bwaguga bwe siniya agezaako kwasaganya olusozi n'alya ago g'olengera ge maka oba King's Palace ge maka g'omukulu King Saha Sheebah leero gy'agenze gy'asibye ng'akiringa ne Big Boy amaka ge go g'olengera ku sikuriini obwaguuga abadde n'abagenyi bangi yabadde asiibulula bakyaliibe kintu kitambudde malidaadi sana naffe ab'expo twabadde tulina okusalako akatundu naffe tusobole okutuusaako ensonga zitambule malidaadi sana sembeza tira tutandike sembeza Wachimi King Sheebah tutandike emunduke tokote ratata sasi muchemba kwata taketize nkuba Sheebah nywera omukunja zefunye gwe nisibako nawe funayo gwe wetungako ebyalavu byakwesibako wendi twazewa King Saha kulya mukaluma ebisowa biresewa leero kuba leero byamukamwa byebikola omubiri gwonna biso kulya kaluma era ndi mukaluma wakitemundekane nobody say amani timu break omuzontoko enguudo zonna omuzontoko oba otegeeza ki buleti gyo omuzontoko manya oli mukubi walaga nkuba hip-hop nkuba rhyme ezisale lwakitula n'emagere bw'otuwaamu akecca lyawo yo geto denge wiwi denge muzisi break genge bitalusifa kabaka benge enzo muzotoka iribya zikadenge pulo okusepirawo pirawo mulidde
gamba abantu wetwesanga kyengera 27 Rose Garden ekyengera mujje tulabise omusajja kasate mukunja abeera ku side ngenda kulabisa omusajja tugenda kubeerawo ffenna 27 Rose Garden zekyengera tusoka tukubomu na Kenya bamuddizeeyo mu kesi ebisonga bisalanya nabyo amala njagala tukuweyo ebisa ebirala njagala nkuweyo ebitiititi tufune jinjimiya zinzimiya ze tuba tuleeta obakulu twagala abana Kenya tubategere nti Uganda toleetawo omuzannyo gwo okitegedde naye nga byo bifimbiridde era amaanyi nga yina tewali kirala ebifimbiridde omusajja ampadde ebyuma bino byuma ate wansaawo bino byuma ebyo tebiziba naye nga kyeki so baganda bange twesangeyo tutte omunakenya Rose Garden nti 27 kulabisa sungu bungi Export TV to the world.